n'atwaza oluyimba lwe wakubye agamba tune gye wakubye wagikubidde shiba baliyo bakaaba oluyimba lwe lutwokya bakaaba tubongere olulala lutume opimika tubongere opimika olulala twocha kati ezo ennyimba oyo yadaga mbulikoma mukwano nsobola okutera oluyimba buli lunaku sina kyenfiirwa gazikyukamu nkubuuziza tubaweeyo olulala nga tuluyita opimika abantu bagamba olutalo luno terugenda kuggwa lwakatandika butandisi manyi kati omuntu omusojja ennyo n'asirika ate bw'asalawo okuwulira ate n'otintima ekitegeeza bakusojja nnyo ng'osirika bo baata ebyabwe nga nsirise tewali by the way kanyego konna naye wentadde ebyange the noise is too much bagamba oluyimba luno walutadde after ekiwandiiko kye baafulumizza okwabadde ekigambo like totally bakatinze ties balwawo katinga ties nze nga nazikatinga dda ties balwawo just ekikyakwesiteeka kugunzi kwebuzaabuza naawe teekawo mbulu nze nga nakatinga dda ties nze seekwekereza sekwekereza omuntu aba tanjagala nange simwagala si musango ate oba tonjagala be open and say si kweyise nobootino kyova abo ngamba nti sikwagala nange ngangamba here tonjagala nange sikwagala simple life goes on. If we go by your song onaye wagambidde nti no tusabe katonda akuggyeko ettima but ne mutekamuka effect akalinga akasooza I listened to that song like yeah of course omuntu yenna wettima oba omwevuma omwesooza that is it kekayinza okwanguwa saawa eyo mwatademuka effect nga akakola mukwano si effect nze nakayimbye mbuki soka simanyi kusooza kutidde leka wabula ngende ndi late then you know wanaona wokwera nogamba fake swagger fake mama fake feminist like you came direct now it was bare knuckle. Yeah, of course it was bare knuckle because they came to me as well bare knuckle. Yeah. Chunji mubiraba ate kati nze byange nze kabiri mu ggwanga Uganda. Bakuyita you ask for it I give it to you. Bakuyita source management upcoming. It is okay. I'm even celebrating 10 years of being an upcoming. Era nyoza guno maka igugwera kunja spice nze wekito kibaddemu myaka 10 proud upcoming. Naye wayi omukyalo yettima kuloza limuvaawa mukwano munoonyerezeeko andyagadde nnyo munaye ettima lye limuvaawo okusingira ddala mujjagimanya mpola onoba oyagadde. But the olutalo luno lutandikira waddala like people don't know the origin of this battle kikiwe bakole ku research ate kati byonna tubikole mbagambe omuntu ali fake ate n'olutalo mbalage gye lwava take time. Omuntu yaligambye basajja naye gwe tetulaganga we netulaganga musajja kiki nze abasajja nyinza omba nina naye simanyi nyinza obanga omusajja nina I will speak for myself ate era sisuubira nti munange emiwaffa yayinza I mean ewange ew'omusajja tuyinza kwagamba manake ndireeti bwe buzibu munaebigambo spice kyenjogedde kyekyo you above 18. Okay. You whine I'm not whining anything. I'm late. Otyo fake mama dem fake swagger dem keka rap kogamba mama byonna nkize birungo kati olwama banene omuliro olwakususeeko ogenza gukulingirako London. London niyo mbadde nina okubeera naye sirwayo nkomawo by nyimba ku Sunday nkomawo ku Tuesday because nina okwasaganya ate emirimu nemba njagala osigalayo wombereko mu kaholiday bafaani bange nayo banja nina okukomawo nkola ebizibu. Sami njagala nkubulira ebigambo byange binene wammanga bijja kuba bibi kyemanyi recording ojja zifuna bijja kuba bibi matuugo naye ate maaso bijja kugasa ne bazzukulu bo n'ennyoko biri mugasa. Sami wanywa obutwa ku lwa politics. Sami abantu ne bavaayo ne bakusekerera ne bagamba omukulembeze wammwe takupostinze naye asobodde opostinga embwayi. Ebintu ebyo Kabaata byolaba bimalamu amaanyi. Kabaata kiringa ng'omwana akima amazzi ewaka n'omugamba okimya amazzi ewaka
oba Ssekyo omwana nayoza ebintu ewaka n'omugamba obyozezza naye tebitukudde ekintu ekyo kimalamu amaanyi. Sami oyo lunaku lumu Bobi Wine yajja ekkata wano. Sami engeri gye yali yalwana struggle nga yalwana kuba bamumanyi yalwana. Bobi Wine olwajja waneno Sami n'ayagala okuyingira bamusindika ne bamulagirawo akabonero ak'obutamwagala ak'obusosoze. Bobi Wine lwe yajja juzi bamusindika genda ne bamusindika ne bamujja ku Lama Samu kigoyogerako lwaki mweteeka ku pulesa z'okukola live ate ne mutaba informed ntudde bulungi wano ng'era omwana ow'empisa ombuulirire ebigambo mbiwulidde bya makulu naye ate binnemye okutegeera kuba Samu goyogerako awo gwe sitategeera oli kata tayooko obudde ogendeko mu kata munene takomawo ku accommodation w'oli obuuze olunaku olwo Samu yali alwanira ki era obuuze Bobi Wine we yali ajja baani abaamuleeta ttiimu ki kuba nze Samu goyogerako nze yavunaanyizibwa ku tiketi z'ordinary ne tiketi za VIP. Asooke kwetondere muganda wange nga tiketi ziruddewo okutuukako nga omanyi ezasoose ne ziggwawo naye kati ordinary ze zino VIP nazo wasigaddewo ntono. Jangu munayo kwate meza nazo meza mbale bubaze zisiga. Bobi Wine mu kutuuka yatuukira wange mu ruumu gye nali nsulamu kwa Lumansula mwe yateeka ebintu. Akavidiyo ke muzunza mbubangoba eddoboozi lyava wa president security ng'eganya abantu okuyingira. Security, don't fight for the people. Let the people enjoy it, okay? Security, let the people enjoy it. We are doing this Ugandan style, okay? Let the people enjoy it. Let my people nganze nyini kivulu nenteekawo embeera eri security kuba security yali eganye ne selector devyo yingira mu ddoboozi lino ly'owulira lya mukulembeze wano mu kino ekifaananyi ekirala ky'olaba nga tuli naye wano twali kata kati Samu kigwe mwogerako omukulembeze gwe yagaana osisinkana ne bagoba we nalwala mwenna mwabiraba omukulembeze yanteerako ne ssente nayogera ne Lubongo yano nentaako ne koodi yeemu kati Samu ki oyo gwe mwogerako Samu ki nze ndi munnayuganda yagala enkyukakyuka yayeerwanirira kyova olaba struggle njeteeramu kubanga nalaba nga Bwanika era yeeyambye embeera eyo nga yeefudde omuwagizi wa owekitiibwa Bobi Wine naye ng'ekigendererwa kye yali akola kwe kulaba nga asima oluwonko wakati wa Kyagulanyi ne opposition gye yasangawo kyekyali ekigendererwa ki ng'afuliramu waabwe kiba bwe kityo kisinziira gwe gwakolera ebintu byonna bye yavuma Dr. Besigye kati byayogera ku Bobi Wine. Bwanika yefuula champion wa Buganda ng'agamba Dr. Besigye nti saawa y'Abaganda. Leero talina nsonyi agamba Kyagulanyi nga bali abaana ba Kintu nti abaana ba Kintu y'empuuga era n'agamba nti Kyagulanyi ali ne Balubongoya ngate Bwanika amanyidde ddala teriyo bw'osobola kubeera mu Uganda na kibiina kirimu ggwanga limu n'eddiini emu. Yagambanga ti Dr. Besigye nga ne badda ne ku mwana omutanseremu olwa sitayiro y'enviiri ne bagamba Dr. Besigye ne famire ye bali mu bisiyaga tewabirabanga awo social media etandikiriza eyo ejjamu amaanyi n'agamba era n'olwaleero kyekintu kyekimu kyayogera ku Kyagulanyi
olingalaga eri project yagwa bweba ekibaye bwe kitye ali project yemu naye kakati ali ku party 2 phase 2 okay n'agamba nti Dr. Besigye nti yalemererwa balaga accountability ku sente zajje bwero nimwe NUP temulaga accountability n'olwaleero kyayogera n'agamba Dr. Besigye asibisa abaana ba Buganda attisa abantu niye wamwe mu kifo ky'otuula ne Mwami Museveni bateese n'olwaleero kyayogera so kati ekikulu ekiriwo kwekuva amaaso kwe kugajja ku kizibu ate tudde ku bwanika era kakati ffe mu NUP kye tukoze ffe tugenze mu maaso na national tour kubanga bwanika ali diversionary emirimu gye gyegyo kututeekako bikolobero azakikola ebbanga lyonna. Amanya nze Gabula Joseph nga nva mu Kitengesa Masaka City. Basebo ne banyabo ninda kwogera ebigambo bitono nnyo bwe binaakayirira ansonyiwe naye ngenda kuba mwegendereza. Nyimiridde wano ng'omuvubuka ku kifaananyi ky'abavubuka aba Buganda aba Masaka ng'ebbendobendo ko n'ab'eggwanga lyonna Uganda. Wano e Buddu tubadde tumanyiddwa okufulumya abakulembeze ab'ensa ab'ennono ng'ekyo kye tutambuliramu era nga tukyenyumirizaamu. Naye wabeerawo ebitandise okusoba kitukakatako ng'abavubuka okuvaayo mu nkola enzikakkamu okubitereeza kuba abavubuka bwe tutatereeza mbeera tewali mulala asobola gitereeza. Basebo ne bannyabo abavubuka baawana e Buddu ne Uganda yonna tussa mu kabaka waffe ekitiibwa era ekyo kitukakatako era twagala kabaka waffe twagala eggwanga lyaffe Buganda naye era mu ngeri y'emu n'ensi yaffe Uganda nayo tujagala. Tukubiriza abakulembeze baffe mu mitendera yonna gye muli muleme okukozesa eggwanga lyaffe muleme okukozesa institution ya Buganda ng'ekitala. Bwe wabeerawo ebisobye muddukire eno mugambe nti ate tuli baana ba Ndaya Nakalama. Wacha nawewe Ndaya Nakalama ng'olina kola bitereevu ng'olina kola bitereevu. Abavubuka bajja wano ne batulimbalimba ne bayogera ebigambo nga balaga nti no bakiikiridde bavubuka. Ebigambo byonna ebyawukana n'ebyolukiiko luno luli wano temubigoberera si bituufu. Tukkiririza mu mukulembeze waffe Kyagulanyi era njagala obbakakasa nti nga bwe tulanya ku Ssaabasajja ne ku Kyagulanyi we tulanya omuntu yenna ayawukana n'ekiva ku kitebe ekamwokya naffe tetugenda kwetiiririra tujja kwawukana naye. Pulezidenti waffe Kyagulanyi twetondera ddala. Bakama bange Kunga atambula bulungi. Mwebale Kunga bannamasaka, mwebale Kunga bannayuganda. Pulezidenti waffe Kyagulanyi paka Entebbe mu Ntebbe. Konga Masaka konga. Konga Kyagulanyi konga. Konga Namayanja konga. Konga Kirumira konga.